Eby'omuwala Najjuuko Bushire yadduka awaka ng'ebula olunaku lumu ayanjule mwana munne Farouk Mugalu mu maka g'abakadde be agasangibwa ensangi Katereke mu Town Council ey'Ekyengera tebinnaggwa nga leero abooluganda lw'omuko Sulaiman Male gwe yasooka okutwalira bazadde be ne bamumugobya bavuddeyo mu busungu obungi ne batangaaza ku byaliwo. Bano bawakanyizza ebyogerwa maama wa Bushira agamba nti mutabani waabwe muyaaye nga y'ensonga lwaki baamugoba nga bategeezezza nti Male bwe yabategeeza ku nsonga za mwana munne Bushira baamusiima era ne bawandiikira abazadde ebbaluwa eyasooka ne bagaana okugiddamu nga bwe baawandiika ey'okubiri baabakkiriza era ne beesitula ne bagenda bakyale. Twasooka kuwandiika bbaluwa ne tugiweereza ne batagiddamu, ne tuwandiika ebbaluwa ey'okubiri ne batuyita ogenda ensangi Katereke. Bakadde bange bakadde baffe basatu n'abantu bana bali omu wonna bali abantu mukaaga. Bagamba nti bagendera mu makanzu kyokka kyabeewunyisizza maama okugamba nti baali basibye balansi nga bagenda n'ebintu nga bwe guba kukyala era n'abazadde ne babasalira bye baalina okutwala mu kwanjula. Amakanzu gaabwe ag'ebbeeyi okumanya gaali ga bbeeyi baagana n'okugamba nga tebannatuuka bagambala babuusayo kati n'otuuka gagaane kukola ki kwefunya batuuke nga geegolodde bwantoogo. Mu bintu bye baabasaba mwalimu ente enzungu eri mu bukadde 6, tanka y'amazzi ennene, kabadde ennene, entebe, fridge n'ebirala bye baalaba nga bingi nga baasaba abazadde babakendeerezeeko wabula maama ne yeerema nga ne taata yakalambira nti ayagala nte enzungu ekyabawaliriza okuddayo bagire nga bayiiya. Batusaba ente enzungu ne batusaba tanka ne batusaba firiji ennene ne batusaba sideboard. Okiwulira ebintu byonna kati bino sukaali nga kiti basobola bitusaba kuba naffe lwa tumanyi nti tulina bituwa birina okugenda n'ebintu basaba nga bikwata mu miliyoni nga 2+. Bagamba nti bazze batuuza enkiiko okusonda ssente z'ebintu bye baabasaba basobole okutwala omukyala nga n'ekyasinze okubaluma kwe kubayita abayaaye era nga basabye maama ategeere nti muwala we ayagala omulenzi we nga kye balina okukola kubakendeereza ku bintu abaana beewase kuba n'omwavu awasa. Neffe obuzibu bwe tulina ffe tuvudde okutangaaza ku famire yaffe batuyita batya abalaasi. Nze tunulira nze ntunulyo netegereza ndiko obulaasi bwonna obufaanana bwonna nze nsaala eswala zange eswala 5. Bongerako nti olw'embeera eyatuukawo mutabani waabwe ali mu kutya olw'okukimussaako nti yalemesezza emikolo gya Bushira. Naye kwesi ali ku pressure tedikola ali ku pressure itamanyikiddwa. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mbeera eno nga kwe kubadde bannaddiini wamu n'abalala ng'omusumba Solomon Mwesigwa ow'ekkanisa eya Good News esangibwa e Bulenga agamba nti guno si gwe mulembe ogw'edda abazadde mwe baamanyiranga ebifa ku maka olwo ne basimamu omulenzi anaawasa muwala waabwe kuba omulembe ogwo abantu baali batono ng'omuntu amanya bulungi ekifo ew'omuwala. Solomon Mwesigwa, Pastor Good News Church Bulenga. Kituufu edda family taata yakwatangana bali bakwatagana ne family gye bamanyi kuba abantu bali batono n'emize eja families ezimu nga gimanyiddwa n'olwekyo olw'okwekuuma bagendanga mu family ze bamanyi naye kati ensi tujjudde muzigo ku muzigo ono neighbor n'oli neighbor futi 30 kuliko ba neighbor 9 naye ku mulembe guno abantu basoma abaana bawala batambula edda abaana tebatambula kati n'alaba eno n'alaba eri n'agenda ne ku Facebook n'agenda ne wa ng'okyagamba nti ono gwagenda omulowoleza oba oleesa obuzibu. Agamba nti omulimu gw'omuzadde kukuza bulungi mwana n'okumulambika ku butya bw'alina okufunamu omuntu omutuufu ate ng'omuzadde ateekeddwa okuba mu bulamu bw'omwana we ng'akula asobole okumulambika obulungi. Omulimu ogwange ng'omuzadde kwe kugayidinga omwana mu ngeri gy'alondamu naye omwana neemuleka neyeerondera. Omulimu gw'omuzadde kukuza omwana n'okumulaga engeri gy'akola choices. Akole choice ennungi bw'akola choice embi kitegeeza naawe omuzadde omulimu gwakulema okukola
tewagaidinga mwana ng'akula. Awagidde eky'omwana okugenda n'oyo gw'aba asiimye wabula nga takkiriziganya na kyabazadde kusalira mulenzi bintu bingi nga balina kusooka kutuula naye ne balaba obusobozi bwe buli olwo ne balyoka bamusalira ebintu ebijja mu nsawo ye nga n'ekyokusiba enviiri tekimuyigula ttama kuba omulenzi oyo aba asobolera ddala okukyuka okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'aba ayolekedde nga bwe gwali ne ku muyimbi Bobi Wine. Nze mpagira omwana muwala bagende bakkiriziganye. After all, bagenda kubeera bonna bateekwa kubanga bakkiriziganya. Lwaki osaba bingi okulemya ono oli gw'ayagala? Bw'aba azze n'ebiraasi Bobi Wine akyabiina biraasi ebyavaako bwe yatuuka buvunaanyizibwa weetaagiswa biveewo babisala. Ye omukulu w'ettwale ly'ensangi Sheikh Sendawula Abdallah ayogedde ku biseera eby'edda ng'agamba nti mu biseera ebyo abazadde mwe baafuniranga abaana baabwe ababeezi wabula nga kino kyaggwaawo ng'abazadde baba balina kulungamya mwana ku mulenzi gw'abaafunye era ng'ebyabaddewo abitadde ku bazadde kwagala byanfuna. Kadde bange bannatwalira ensangi tuvulaba timukadde bakadde baffe bafaaza babuuza omusiimye nti musiimye mulungi n'embubi mulungi n'embubi ebigambo ebyo birina amakulu mangi birina amakulu manene ti omuntu oyo ddala gubakuwadde bagosiimye yoyo ennyini asaanidde owulya mu mutima gw'omuwaali akuba bw'omutunulako ofuna akamwenyumwenyu osanyuka oba onaasigala ogamba maama yanzita taata yanzita ebigere byantunga. Nze Aneti Namatovu ku Lwaki TV agaleero.